z'amataba agaaliwo ngira ddala ndowooza ku Lwokutaano olwa Ssabbiiti eyise. Enkuba bwe yatonnya ebitundu eby'ennakivubo ne bibooga era abantu ne bafa. Waliwo abagamba nti abantu baali 4, abalala bagamba baali 7 abattibwa amataba. Nze nalabako TV n'emmotoka eyatwalibwa amazzi naye n'ebyamaguzi bingi nnyo ebyabasuubuzi ne byonooneka byonna. Baŋŋambye nti n'ensimbi enkalu abaali bazisuuzizza mu maduuka gaabwe, ensimbi nazo zaakuluguka ne zigenda era nti wabaddewo abaziyoolayoola bwe bazaanika. Kale ndi wano ne bannange bano okutuusa okusaasira kwaffe eri abo abaafiirwa abantu baabwe okusookera ddala, ate n'okusaasira abasuubuzi abaafiirwa ebyamaguzi enkumo. Obudde bwe tulimu mu Uganda bwakwerwanako, abantu beerwanako basobole okweyimirizaawo. Ate abantu abasinga abali mu busuubuzi bakyali mu myaka mimpi. Egyo gy'emyaka omuntu w'alina okukola obuyiiya obw'enjawulo. Tubakubiriza bulijjo okutandika emirimu nga abantu bakyali bato, myaka egy'ekivubuka. Omuntu akyalina amaanyi, akyalina obuvumu, akyasobola okuba omuyiiya, era abantu bangi bayiiyizza okusobola okulabirira abantu be balinako obuvunaanyizibwa. Kale ekikangabwa nga kino eky'amataba bwe kijja kimalamu abantu amaanyi, ate bwe kibaamu n'okufa, awo okweraliikirira kuba kungi. Ndabye ebyogerwa bingi nnyo, naddala ebikwatagana n'okuzimba omwala gw'ennakivubo okuva eno gye bayita ku Alimanda okutuuka ndowooza oba ku ssaawa ya Queen. Era ebigambo bingi byogeddwa. Nze nno ndowooza bwe nti abantu bonna bannakampala oba ne bannayuganda baagala enkulaakulana, era obuyiiya obw'enjawulo bwe buleeta enkulaakulana. Tulabyeko mu mawanga mangi ng'abantu bazimbye ne mu mazzi. Abagenzeeko e Dubai, abakulembeze b'e Dubai baatondawo n'ekizinga ekitaliiwo ku mazzi, ne basuulamu enjazi, ne bazimbako amayumba, era tewagulwa mu mazzi. N'olwekyo enkulaakulana tugyagala, wabula buli lw'okola ekintu ekirungi naye n'otakikola mu mitendera mituufu kifuuka kibi. Okulaakulanya ekibuga kakibe kuzimba ku mwala gw'ennakivubo, kakibe kuzimba wantu wonna oba mu lusozi, kirina okugendera mu mitendera egirimu n'abakugu. Abakugu beetaagisa abaabisoma ne bamanya okuzimba mu mazzi oba kiyinza okuvaako akabaati oba tekijja kuvaako kabaati.
ne bamanyi oba kinaakosa obutonde bw'ensi oba nedda, naye basoosowaza bantu bulabe ki enkulaakulana ereetebwa bweyinza okutuusa ku bantu obulamu bwabwe n'embeera zaabwe. Abakugu ebyo byonna babisoma ne babiwaako alipoota. Waliyo ba yinginiya abaasoma ogw'okuzimba mu mazzi ne mu ntobazi ne mu migga. Mulaba nga bazimba entindo, olutindo ne ziyita mu mazzi ne ziyunga ebizinga, naye obukugu bwetaagisa. Era bwe tukulembeza ekyobukugu eky'okunkulaakulana nga tetutadde mulaka mu kweyambisa bakugu, tuyinza okufuna ebizibu eby'amaanyi. N'olwekyo ng'Obwakabaka tulowooza nti okukulaakulanya ekibuga oba ku mwala oba ku kifo ekirala kyonna, enteekateeka zirina kusookera mu bakugu ne batuwa amagezi ag'ekikugu, ne tumanya nti ekikolebwa kijja kuvaamu bulungi era kitugase. Wabaddewo n'ebizimbe bingi ebigwa wano mu Kampala abantu bye bazimba, era bwe weetegereza obulungi ababizimba bapapirira, tebaagala kukozesa bukugu. Abantu bamala emyaka mingi nga basoma ebintu ebyo. Yinginiya amala emyaka 4 5 asoma, n'abo abaasoma ebyobutonde bw'ensi bamala emyaka mingi nnyo nga basoma nga batendekebwa. Basaana okweyambisibwa nga wabaddewo enkulaakulana yonna. Gavumenti kye yakoonyeeko ekyokuliyirira abaayononeddwa ebintu byabwe nakyo kituufu. Oba omuntu abadde ne ssente ezikola kapito wa bukadde 10, bukadde 20, bukadde 3, abamu n'okuziweza ezo tebaziweza. Zonna amazzi gazitutte, kati omuntu anaatandikirawa? Era tulina abatuulira abagamba nti kino Katonda eyakireeta. Bulijjo ettaka bwe libumbulukuka ebugiswa eyo Katonda y'aba akireese, naye gavumenti egenda nedduukirira abaayo. Neeno erudda lw'Enzooli ettaka libumbulukuka, enkuba buli lwetonya amayumba ne gagenda. Tetusobola kugamba nti olw'okuba Katonda yaleeta enkuba ebyo bibaawo mu byerabire. Olwo gavumenti omulimu gwayo eneebeegusudde bwe tutandike mu njogera eyo. N'olwekyo kuliyirira abo oba okudduukirira abo abaayononeddwa ebyamaguzi nakyo kisaanidde, era tetukiwagira. Kyangu nnyo okumanya abantu abayononedde ebyabwe. Okusooka abantu abo balina amaduuka n'amaduuka gamanyiddwa, na buli akolera mu dduuka amanyiddwa. Sirowooza nti kiba kizibu nnyo okubamanya nti be bano, ne babaako engeri gye badduukirirwa. Abantu bangi bajja okulaba omupiira e Nakivubo ku Lwomukaaga, era baasanyuka nnyo okulaba ku Ssaabasajja Kabaka. Naye bantu bangi bantuukiridde nga baŋŋamba lwaki Kabaka mwamuleeta e Nakivubo, ate tine Nakivubo oyo yaliko ebibuuzo bingi okuva emabega eyo ng'azimbibwa. Bulijjo omupiira ogw'akamalirizo fayinolo ey'omupiira gw'amasaza ebeera Namboole n'omwaka oguwedde bwe gye twali, naye omwaka guno abaddukanya ekisaawe baatutegeeza tutandika omwaka guno nga mu January eyo ekisaawe ekyo kigenda kuggalwa. Ndowooza oluvannyuma lw'emipiira gino gye bayita egya CHAN kitereezebwe, waliwo balina okutereeza olw'okuba omupiira gwa Africa. Era mu Apuli
omwaka guno baatutegeeza abaddukanya Namboole nti ekisaawe tekijja kubeerawo mu October okusobola okuteekamu emipiira gy'amasaza egy'akamalirizo. Twatandika okunoonya ekisaawe wawe tuyinza okusambira omupiira gw'amasaza. Tulina ekisaawe kyaffe eky'Obwakabaka ekyewangulukuku, naye olw'okuba nti omupiira gw'amasaza ogw'akamalirizo gubako abantu bangi nnyo nga tulaba bayinza obutajja wangulukuku, ng'ekisaawe kyokka ekiriwo kye Nakivubo tuloleza mu bantu abali awo mu 200 tugambe, era y'ensonga yokka eyatutwala mu baddukanya ekisaawe kye Nakivubo ne tukkaanya nabo okutwalayo omupiira gw'amasaza, nga na bino eby'okuzimba ku mwala tebinnabeerawo. Eby'okuzimba ku mwala byajja luvannyuma nga ffe twamala dde okukola enteekateeka y'olusambo olw'akamalirizo. Kale ababadde beewuunya lwaki twasambira e Nakivubo, ndowooza kyo nakyo bakitegedde, naye nga nziramu okusaasira abasuubuzi abaafiirwa ebyamaguzi, nsaasira abo abaafiirwa abantu baabwe abaayononerwa ebyabwe, era katusuubire nti empuliziganya ne gavumenti zinaagenda mu maaso ne baliyirirwa. My colleagues and I are here to express solidarity okufuna abantu abatuufu bwekolagana n'obukulembeze bw'obusuubuzi. Tugambe Kasiita nze kyekibiina kyensinga okumanya, ndowooza Mwami Issa Ssekitto yakikulira, amanyiddwa bulungi, bayina emitendera gy'obukulembeze, bayina abakiika ku lukiiko lwa Kasiita. Kyandibadde kirungi gavumenti ekolagane nabo bategerere ddala abantu abafiiriddwa ebintu, naye n'amazzi gye gaayanjadde wamanyiddwa, mwe bamawulire mwabikutte byonna ku butambi weebiri okulabira ddala nti edduuka lino nze nabirabye ku butambi obw'enjawulo. Okumanya abakolera mu maduuka ag'enjawulo si kizibu nnyo singa bakolagana n'obukulembeze bw'abasuubuzi, ate n'ensimbi ezibaliyirira tezisobola kubula, ez'ebyobufuzi zo nga zirabika. Kati ez'okuliyirira abakoseddwa amatabazi zinaabula, sente zijja kulabika kasita omutima gubeerayo nga gwagala okubayamba, zijja kulabika. Jennifer, toyina kibuuzo? Etaaga okudduukirirwa, kale tubakubiriza sente bazinoonye basobola okuzifuna. Kirabika mwenna mumatidde otyo. Otyo oteeseza bulungi, naye tosaba nze, saba minisita abatwala. Oyinza okusiitana mwamugerwa okundaba si bwe kiri, naye minisita ono temumulaba. Kati n'olwekyo bwe tuusaayo eddoboozi lyo, naye tutegeere, saagala byalunga nga tetugattemu eby'e Dubai, twagala tubyawule tutegeerere ddala ki kye tuwogerako. Ne bwe kiba kunyumya mbunyumya, ate ekibi bwe tuyita bannamawulire wano tubagabule Ssekukkulu gwe tojja, kyekizibu kyokka ky'olina. Dickson Yeroya wagaye mb'obaawo gwe munnamateeka we, kale Katonda abakuume.